Gero abangi nti Seeka Muzaata yafa, Seeka yafa. Naye ekyo tebinnabakakasibwa. Era abo abantu bagenda babungeesa eŋŋambo nga bagamba nti Seeka yafa. Musooke mumanye ekituufu mulyoke mutandika okubungeesa ki eŋŋambo. Naye nze wano bwembeera bizinensi yange weeri wano era erabirwa wenkolera emirimu gyange obutaagaliza bw'abantu biba bigambo by'abantu kubungeesa ŋŋambo fitina. Tubasanze ku stage olunaku lwaleero muvugira wano kumpi neiwa mama w'omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Muzaata. Mawulire mwagawuliddeko? Mawulire tugawulira mu ŋŋambo. Gesebo? Netunakakasa kituufu. Naye kansubire nze ŋŋamba biri mu ŋŋambo. Nze kuba sinawulira nnyo byawo nti bigamba nti bituufu. Mwaba boda mutera okubongesa amawulire ne mugasaasaanya gano gaba gatya nga tegaba teganasaasaana nti Sheikh Muzaata yavudde mu bulamu bw'ensi. Yes, agamba ati aje kumiriko enkola ya video channel ya Feno. Yes, kugata Kasavu Kanyama aba subscribing amwe bali kuba nnyo nga mukikona kukadako mu subscribing. Kintu kivuge tukyongereyo next level. So abali Uganda, Kampala, across East Africa, waweri weganga. Yes, in your channel yo exclusive tulete byakagwawo ne training mu East Africa, Uganda, UG at large. So nakulwa leero Kampala Uganda tufunya amawulire gaze gayubungesebwa ku mutimbagano ku mikutu za social media ejenjawulo naddala nti aba blog abenjawulo nengedekawo muganda wange Ray Superstar ngalaga nti family y'omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Nuhu Muzaata ekyayi kyetereza okuva n'okuba nti ekyayi n'okubaitereza then finally male kuba nti ebotola amawulire agambe okuba nti Nuhu Muzaata avudde mu bulamu bw'ensi eno. So ebigambo bino bize byogera nga tuze tutunulira embeera emabegakaawo abasinga balo bategeeza ku mbeera y'omusumba agasinze yiga omugenzi emabegako wiiki yasooka bagamba nti afudde abantu bagamba nedda so ne bibeeraawo ebito ebityo. So mu mbeera eno olunaku lwadde lwalira mawulire geyongera okupanga gatambula ku mitimbagano galaga nti Sheikh Nuhu Muzaata mebekako abasinga musinga omujjukira ku mbeera yes musajja muzikiriza wa ddiini y'Ekiyisiraamu musajja mpagiriwagana ddala mu mbeera y'Ekiyisiraamu eno then abasinga musinga omujjukira nnyo mu sikando ya Idrisa Musuza Kenzo we yayogera ddala kintu kya asemyekoze ekyo agenda awase maama yo bannyina. So mu mbeera eno amawulire agavudde olunaku lwaliro tugezaako okuba nga tunoonyeza mu kunoonyeza tusoose ne tugendako ekawempe eri naddala amakage kawempe wano ng'ova ekiruddu oyambuka Kaludi nga tunatuuka ku Tick Hotel ne twambuka tunakaawo ng'embeera naddala mu maka ag'ekawempe awo embeera ekyali nzikakkamu tewali kabonero kalaga nti waliwo ekigudo oba waliwo emiranga oba waliwo ebiwoobe. Wetuvudde awo ne tugamba tetujja kukomaawo abantu bayinza okuba nti wano tekinnabwatuka ne tulumba munda mu bitundu by'ebwayise munda awo ng'oweta ova ku division waliwo owetawo osanga omuzikiti omanyikiddwa okuba nti waliwo Hajat maama we. So ne tumunoonyezaako ne maama tasobodde kubanga tetumusanze however ne tusanga ku bantu awo still ne tuba nga tufuna abasajja babodaboda ne abavugira ku stage eyo nabo ne batuwa sayidi yaabwe egambe okuba nti amawulire bagawulidde gatambula ku mitimbagano. Yes. Amanya gange nze Mutebiswale in fact nkolera wano emirimu gyange gyonna wane waabwe wa Muzaata mbeerawo ebbanga lyonna mbeerawo naye waliwo amawulire agagenda agabungesebwa mu bantu nti no Muzaata yafa naye ng'ekyo eky'okufa kwa Muzaata tekinnabakakasibwa kubanga si bituufu n'abantu bangi basaasaanya amawulire era googerwa bangi nti Seeka Muzaata yafa, Seeka yafa naye ekyo tebinnabakakasibwa era abo abantu bagenda babungeesa eŋŋambo nga bagamba nti Seeka yafa. Musooke mumanye ekituufu mulyoke mutandika okubungeesa ki eŋŋambo. Naye nze wano bwembeera bizinensi yange weeri wano era erabirwa wenkolera emirimu gyange ajja kimbeera naye muganda we talina amawulire gonna ge yali afulumiza kufa kwani okufa kwa Seeka. Seeka waffe tumwagala nnyo Seeka Muzaata era Seeka waffe tumwagala n'abagamba nti yafa ng'amawulire si matuufu era abasaasaanya amawulire bajja kukolebwako ng'obuyinza bwe bukola ki nga bwe bulagirwa ebyo bwe biri bannange. Abamu oluusi buba butaagaliza bw'abantu biba bigambo by'abantu kubungeesa ŋŋambo fitina naye ng'ekyo tugamba mbu Seeka Muzaata yafa bane temukisaasaanya era temukigamba abantu bonna mbu Seeka yafa
bw'aliba yafa Mungu yasinga okumanya. Mungu yawa era yajjawo naye abo abagamba Museeka yafa tubasanze ku stage olunaku lwaleero muvugira wano kumpi newa mama w'omukulu amanyikidwa nga Sheikh Muzaata. Mawulire mwagawuliddeko? Mawulire tugawulira mu ngambo esebo nedi tunakakasa kituufu naye kansubire nze ngamba biri mu ngambo nze kuba sinawulira nnyo byawo nti bigamba nti mwababoda mutera okubongesa amawulire ne mugasaasaanya gano gaba gatya nga teganasaasaana nti Sheikh Muzaata yavudde mu bulamu bw'ensi. Mwasemba mulaba Kodi ng'ajja wano ewa maama we? Nze kansubire nti ngambo z'abantu mpalana walana emikutu ku mitimbagano temunabiraba nnyo. Omukyala ajja tetalina kye yanyumizaako okubondulwa omulango emizira. Singa twamulabye abeerawo nga mu mbeera ze zabulijjo twali mu kyalo kyamayi kigenda nnyo mbaka netulya buli bigambo nga bwomanyi abantu kwogera kino nakiri na kino naye ffe tetumanyi kituufu kiriwo. So wano we bamuzaala omukulu kino kitundu bakiyita batya bwe tulize olunaku lwaliro? Mu Lufula bwayise. Kale tubenza basebo naye nga social media eno ffe tulaba ekoze etya abantu balaba amawulire gano agatambudde mubawe bubaka. Badde mpa abantu obubaka bakomye okusaasanya amawulire amafu wakiseeka waffe ye tumanyi gyali singa tuwulirako ekiba kiguddewo oba tujja kimanya. Omusajja embeera mbi bikoze bitya naye nabikakasa si gwe Katonda. Lwaki osalawo nga si gwe Katonda? Kale tubenze nnyo basebo. Sigatambula naye tebamanyi kyo kituufu kiriwa, so embeera yennyini nabo abakyajeebuuza tebagitankana, so batunyonyodde sayidi yaabwe ne baze bawulira ku sayidi ya Sheikh Nuhu Muzaata agambye okuba nti yavudde mu bulamu bw'ensi. However tetunamanya ki kituufu kiriwo, so mu mbeera eno koona ku kadaako subscribinga tukivuge tukyongereyo. So ekinaba kiguddewo nga tuvudde eri Uganda Muslim Supreme Council ng'ekoze official announcement oba okuva mu bulamu bw'ensi oba nabekako yavaayo nebanga eraga nti Sheikh Nuhu Muzaata akyali mulamu n'embeera gy'alimu mu ddwaliro simbi tenabambi, so tujja kuba twongera okuba nga tukuwa updates. Maikaikolekozesa yes rupi kona kadako subscribinga nga batuyiteko ku WhatsApp number yaffe eno 784 784 yes nawe ayagala okuba nga treating tuwa interviews obulango n'ebisigala exclusive interviews nawe yitakweyo twogere business ne budget. So embeera bwe tuwekyatambula Kampala Uganda subscribing ku channel nkola video kokatanika savuganya zitano za February zetutambuza zetuliko sigage tukube sodo kusomalira ku bera no Sheikh Muzaata ekinaba kikudewo kyona its latest ojja kuba kifuna wano exclusively ku channel yaffe eno enkola video. Thank you so much, subscribe.